mbebamusizza nnyo mwenna abantunuulidde era mbaaniriza nnyo ku mukutu guno gwa YouTube ogwaffe ogw'Obwakabaka omutongole kwe mugenda okulabira ebyo byonna ebitukwatako ng'Obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka buyina obukulembeze buno obw'obwami abafuga Buganda mu linnya lya Kabaka. Ate waliyo n'obukulembeze mu bika. Naye ndowooza ggwe obadde obuuza obukulembeze obw'obwami obufuga Buganda mu linnya lya Kabaka. Omwami asookerwako ayitibwa mutongole ku kyalo. Kaakati bw'ofuna ebyalo 10 n'ofuna omuluka, enkola bwe yabeeranga, n'ofuna omwami ow'omuluka, n'ogatta emiruka 10 oba 20 n'ofuna eggombolola, n'ofuna omwami ow'eggombolola. Amagombolola go gasinziira ku bungi bw'abantu. Tugambe amasaza agasinga okubaamu amagombolola ye Buddu, ndowooza n'Essingo. Olw'obungi bw'abantu bwe kyabeeranga. Kati bw'ova ku ggombolola n'ogenda ku ssaza, bw'ova ku ssaza n'otuuka wano embuga, ku mbuga wano abazungu nga n'otuuka ku Katikkiro, kyentegeeza n'otuuka ku Katikkiro. Abazungu nga tebannaba kujja, Katikkiro yafuganga ng'ayina babayitanga bakungu. Ekigambo kya minisita kyakajja kya myaka nga 10 n'okusoba katono. Emabega bw'avanga kuba amasaza watuukanga ku kibuga, bakiyitanga kibuga Kabaka we yabeeranga, ng'era w'osanga Katikkiro. Naye Katikkiro ng'ayina abakungu ba Kabaka ab'enjawulo be yatuulanga nabo mu nkiiko okufugirako Kabaka Obuganda. Naye kati byakyuka, baminisita bw'ova Katikkiro odda ku baminisita. Ensi yonna okubanga etambula edda mu maaso ebaako ebipya byegenda naye ekoppa oba ekozesa. Kaakati mu mulembe guno omutebi bw'ova Katikkiro oddako baminisita, tulina n'abakungu, naye abakungu abo be bakulira ebitongole. Tugambe nga BBS Terefayina, ojja kusanga nti agikulira tumuyita omukungu, oba CBS oba Ketu oba Majestic Brands oba Bukadef oba Kabaka Foundation, ebitongole bwe bityo. Obwami egyo gye mitendera gy'obukulembeze. Katikkiro, ennaku zino Katikkiro alina n'abamyuka, n'ozzaako baminisita, naye waliwo n'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda. Naye mu bwami obwo mwali baminisita, ab'amasaza, ab'amagombolola, ab'emiruka n'abatongole. Egyo emitendera gyaffe gya nnono, kankyogere bwe ntyo. Sitwakoppa mikoppe ku bazungu, era Abangereza bwe bajja wano n'abeeru abalala beewuunya engeri Buganda gye yali etegekeddwamu, kuba batusanga nabyo. Era Abangereza beeyambisa enkola gye baasanga mu Buganda ne bagitwala mu bitundu ebirala ebya Uganda. Yatwalibwa ebugwanjuba eyo Mwankole n'Ekigezi nawa yonna, n'ebuvanjuba yonna mu Uganda, n'okutuusa essaawa ya leero bikyaliwo. Era na bino ebyero si bw'obitunuulira byakoppa bino ebya Buganda. Omutongole gwe LC yasooka LC1, ow'omuluka LC2, ow'eggombolola LC3, bwe bityo baakoppa bya Buganda. Kale y'ensengeka y'obukulembeze, kubanga mu bika akasolya, tugambe ow'emmamba ow'akasolya Gabunga, bw'ova ku kasolya n'odda ku Masiga, bw'ova ku Masiga n'odda ku Mituba, bw'ova ku Mituba n'odda ku Nnyiriri, bw'ova ku Nnyiriri n'odda ku Mpya, n'ova ku Mpya n'odda mu Nju. Kati okutambula ng'Omuganda baba baagala olanye olage obuvo bwo n'obuddo mu kika. Kaakati nze Mayiga ow'akasolya ye Namugera Kakeeto, ebbaale mu Buddu,
naye nze siyita musiga ebikati bifaanana byonna. Waliyo nze nva mu mutuba gw'amayiga, kati nze omutuba gwenvaamu tegugenda ate musiga, gugenda butereevu mu kasolya. Entereeza eyo gyeri mu bika ebimu, simanyi oba naye mufumbe gyeri. Mu kika ky'omutima jjajjaffe Namugera Kakeeto yazaala abaana bangi, kati abaana be 6 ne basigala naye ku mutalo ogwo ogw'ebbaali, abalala ne basaasaana ne basenga ewalala. Abaana abo gye baasenga ge Masiga, kati abaana b'omu6 abaasigalawo baagiyita emituba emirangira. Bw'owulira nti nze nva buli wa mutima yenna ava ku mituba giri 6, ogumu ku gyo gwe gw'amayiga, waliyo ogwa Bwanika, waliyo ogwa n'emirala, bo batuuka butereevu. Bwe bava mu mutuba ogwo bagenda butereevu mu kasolya. Naye abantu abasinga mu ntereeza eya bulijjo, otandikira mu nju mu mpya, mu nnyiriri, mu mutuba, mu ssiga, n'otuuka mu kasolya. Kyova olyaga nti nze Miiro ndi mutabani wa Gundi, nva mu luggya lwa Gundi, nva mu lunyiriri lwa Gundi, nva mu mutuba gwa Gundi, nva mu kasolya ka Gabunga, Essagala, Buwaya, neddira Mamba. Ndi musajja Muganda. Kaakati kwe kutambula ng'Omuganda, okweyogerako obuzaale bwo, naye ate bw'omala olina okwogerako ne ku maama. Kati nze maama wange Wangali ava mu ssiga lya Mulindwa mu kasolya ka Nsamba e Buwanda e Mawokota, ne maama omwogerako. Era emirundi mingi baba batambula ng'Abaganda, bw'otuuka ku nnyoko ofukamira. Era kyova olaba nti kikulu nnyo naddala mu abavubuka okumanya bulungi obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Waliwo abalina akajanja ne bagamba lwaki omwana omuwala afukamira, n'omusajja afukamira ng'ayogera ku nnyina, okulaga ekitiibwa kyassa mu nnyina eyafukamira wansi n'amuzaala, n'ofuna obulamu. Era buli abagamba ebintu ebyo mumugamba nga nti bwe mba njogera ku kika ky'amaanyi nga nfukamira nze ndi musajja. Waliwo abantu aboogera ebintu ne kubanga abantu kye bayita okubeera modern, balowooza kyakugendera ku by'Abazungu, kubanga Abazungu bo tebafukamira, kati lwaki mmwe mufukamiza abaana abawala? Naye nkireese wano mu mbeera eno okulaga nti oluusi ebintu bibaamu ekikusika ekyamakulu. Oli bw'abanga atambula ng'Omuganda bw'aba ayogera ku nnyina ng'afukamira, era abantu bangi ndowooza mubalaba nga bakikola, naddala ku mikolo egy'okwanjula. Maama nzaala ng'agenda ku ttaka, ate nga musajja mukulu. Abavumirira ebintu byaffe emirundi mingi baba tebabimanyi. Ate n'ekyokufukamira ekyo ku bawala abamu balowooza nti kyakuwa abasajja kitiibwa, naye kirimu ebintu ebirala bingi. Bwe nnaamala okwogera bino ebyolwaleero twongera twogera, nja kubalambululira amakulu amalala mangi agali mu kufukamira. Abamu ge batalowoozanga kubanga tebagamanyi, naye ndowooza tujja kugendayo mu budde obujja mu maaso eyo. Naye kale tubadde ku nsonga ya kutambula ng'Omuganda, omenya akasolya n'emitendera egiddako, tukabuutukira ddala ku ggwe n'oyogerayo n'emitendera ng'ebiri ku maama wo, okugwe kutambula ng'Omuganda.